tutandise tutandike nze waso Emmanuel muri mutya nsubira muri bulungi Biva Organic Access Building Lubaga Road ebeerawo nnyo kubange kujjanjaba noonya amaluliro gaffe 13 mu bifo ebyenjawulo ogende bakoleko mu bulwadde buno obukuluma mukubire essimu eri ku screen omwebuuzeeko musawo kyonna ekikuluma mukyogereko mulabe kyokkola ndi ku Papa's Sport ndi n'omukulu Jack one of the biggest TikTokers Ticham yeah ekaze kabane mbanyira kendera bidde mama fina yabagambye nti office ye mpya eri ku Akamwesi building second floor so gendayo abade bamunoonya mumunoonyeza kati kwa Akamwesi wali akombane ne video kayisa one nkayisizaawo okay oli yote Jack ndi bulungi obulamu bulungi yo ngoyogeza mirembe wentyo ate ngoli smart ngezaako ogezaako badansa mbane ebigambo bitono lwaki no abamu balina ebigambo naye nze sirinyowa bigambo tolinyowa tebalanga era byentera okukola tebiba byakwogera biba byabikolwa ennaku zino niyamo teyamo keka trending kanvuga mu speed kakuvuga speed idea yavaawa mu bwangu ddala kubanga mbadde njiraba somewhere yeah actually abaana bajjanga nga bantaginga mu videos eyo gaye nenze nga ndaba oba sikisobola okitegeera kati niwabeerawo gaye yajja mu inbox yange yes so nokulaga message yasooka najja ogusooka nesitamu attention okitegeera nansinikira video ya gaye oyo nagamba Jack bino bintu byo obisobola nenga munaye nze ng'omanye byange bijja byenjankola tebiringa byo gaye yes nagamba Jack obisobola just kigezeeko mpulirizamu gumu gokka gumu gokka okigana nga tukita abanange nganda bambuga mu speed nganda bantandikirewa nkole ntya okitegeera eke kintu kipya simanyi oliwe yakitandika nangamba kigezeeko yes kati onaku like ko lunaku ne mugamba lero kakigezeeko leero nga kikola kululwe okitegeera nali nkikola because yaŋŋamba yambanze okitegeera yes yambanze ninga munaye kangezeeko ku kino ekintu okitegeera kati etwali tugenda ku show ku Labonita natukayo mangwe gaye yandeta ku boda okitegeera nemuliiramu nasooka muliiramu amazima nagamba naka video kenjagala okukola is okay go kabeeramu iki ekyanyamba gaye teyankalubiriza naye yali abyagala cause gaye yali andaba okay owa boda naye simanyi kinamanyi n'okumanya nze naye nyabulinya boda kati tatuke nemuliiramu na yes I know you ate nkufollowing ate nkwagala nnyo okay it's okay nga muliramu engeri gye tugenda okakola ne tukakola nekatandikirawo waliwo kano kenabe ng'omusirikale agala kuba ekyasi nosooka omanyi babeera ku alaati saabi nasooka n'akangirawo yeah kati era bali bamwambuuzizza oyo ye bambi saamuliramu cause like yali atudde kubanga nali nva waka nga nze ku supermarket kati ng'atudde nenga mukwano gwange bamuyita Lojai mugenda kunkwata video eno nange nali ntidde kimanyi kubanga okugwira omuntu atakutte mundu ekitegeera risk y'amaanyi yes kati nemugwikirizaako nemugamba ngenda kujja naye nga ngamba ono gendi naye gaye ngenda kujja nzine wadde talina oba agenda kwaki naye nze ngenda zinira waali tegeera kati wenajja nemukanga omukazi nakyuka nayimirira kati nemutunuza mu kamera nga njaga kimanye tuno tukaki mukwata okitegeera like aleme kugamba tino oba nina kyenza okukola oba kumwatakinga threat eyo kuba ebyokubeera era nayangu yenyo mangu okumutunuza muki mu kamera kati naseka nensiga nga nzina byange akantu ako tonawakolera bbanga ddene kakyusiza katya like content wo kamukyusiza katya banaye katambudde ate kanyongeddeko follow baneeka amaanyi okulimba kubi katambudde kanyongeddeko follow nakalabye nga katambudde era guy eyaŋŋamba okukola yo content nagenze
nasoka nekole y'omuwala nga sinakola ya musirikale. Okay. Kati nemusindika mise nembwa bambi no ajja yabadde eki nungi si waabyo okitegeera webale nnyo nga vidiyo y'omuwala naye etambudde nkufuna nangamba bambi gezaako tongereka kiwe mu weeks 2 ojja kulaawo ogenda okuba. Yes. Actually akantu kakola consistently buli lunaku oba every after days kagenda viral. Anyway Jack tutandikidde maaso but kadem kalone mabega. Who is Jack? Yes, Jack amanya gamatufu yani amanya ze Hussein Mwonge oli musajja musiramu ye mukama wange. Okay. Osinzira luddawo owe banzala oba wembera wakuzaala? Ya banzala wakatwe banzalira naye kati saa zino mbera namasu. How did you get to meet with Brisherkash? Kozi ndaba mukwano gwo nnyo muntu wonnyo. Yes. Oyo muwala najjanga mulaba ku social media nga kyali wa Dubai. Kati nga mu following nga mwagala okitegera yali dancer ate nga naye ndi dancer kati nga ndaba byakola bikola binyumira. Yes, kati oyakomawo nenda interview bye nga naye simanyi wakola wabeera okitegeera. Kati namugwikirizaako wakolera ku chips like ogwasooka nsooka ne muyitako nga manyi nkola ki omuntu olina mwefasa nnyo. Kati namusanga ogwokubiri nenyimirize gayo cause time lockdown nali kagaali nenjogera naye twayanga okwatagana. Yes, netufuka ba mikwano. Mwayanga okwatagana ne mufuka ba mikwano ne alinga omuzibu obera akamulaba abahad no wobera akamulaba mubanga omulabulabi. Okay. Oyinza okulowooza nti noki muzibu okitegeera naye womumanyira nga omanyi yinza okuba nakakula nga simanyi mbeera zo naye nze nkulaba ng'omuntu omukambwe naye nga wenkusemberera oba nembeerako nawe akabanga. Okay. Ngeti nga nenkumanya okitegeera nga toli musajja mwangu. If I'm to ask say we believe your only boyfriend we bituufu ayo tubireke. Yes. Ngamba tuli ku malya nsimbi oba bya ddala. No kyoba manya mukwano gwange. Mukwano gwo nnyo ate alisigala abeera mukwano gwange. Statement ebankulu nnyo. Yes. Banjuliza nnyo. Cause omuntu akubeereddewo mu bulamu okitegeera. Cause nze twakolanga ne Brisha nga nze nkikola for fun okitegeera naye nga ye alina wayagala okunteeka. Cause nze ebya TikTok nali nze mbikola for fun tukoze lives okitegeera nga naye yali alina wanteeka. Wagenda omweyungako ng'olina following yammeka ku TikTok? Kyemmanyi nalina ku follow naye kale nga si yamanyi nnyo nga ye okitegeera yali ansingako of course. Kati we natandika okukola naye nze TikTok nagikola for fun nalinga mbikola for fun. Twali dancer like fena nga tuli bazinyi nga tukola comedy okitegeera nga nze binyumira ate nga wetubipostinga abantu bakola ki babyagala okitegeera nga wetukola live ndaba abantu babyagala ki nga nze manyi tubikola ku entertaining abantu naffe tukola kintu kikola ki kitunyumira. Naye ye kuye yali akola ki anyamba which is okay. Yes. Abantu ne bamanya ku lulwe. Yes. That's why nkugamba tujja sigala nze njja sigala ndi mukwano gwe nnyo nnyo. Abantu batona abadi meeting munnange it's good you have admitted nti it's because of her enamba yalinnya nefuuka y'amaanyi. Yes. Nze ndi muntu akkiriza ate ayogera amazima okitegeera. So akubeera nga olina kiwanyamba fine gwe osobola okudda eri ne weesoma biki naye nze eno mba nkimanyi kyogera ki kituufu wanyamba ate I will always appreciate ate nobunaaba nga njogera ki oba nga nkola ki I will talk about you because olina we wanteeka ku ddaala okitegeera. Kiba kirungi mu bulamu ne twa appreciate nga abantu abatubeereddewo. Oh, that's really nice. Yes. Bigambo bikuvuddemu bigambo bya makulu nnyo. There is something kyenjagala twogerekuko cause ye ng'omu muzibu wa kufuna simufunangako by the I've never interviewed her. Njagala kati ogezeeko tuddamu ebibuuzo bino katono ku participation abantu bamulabira. Abantu balaba omwana oyo bamulaba ng'omugayaavu yeegayirira obulamu bwe. Waliwo kigendeddewo ku social media nti afuna alina criticism eyo gy'afuna
people senti yegaliridde nyinza okwakitegedde bulungi ku bulamu bwe oba people have a belief naffe fena nti Brisha yandibadde far better okusinga waali but either meeting abantu abakyamu oba yegaliridde no kinze kyenyinza okulowooza kubanga mbaddeko naye sibanga ddene nnyo nnyo naye mbaddeko naye akabanga kyemmanyi Brisha ayagala nnyo okukola okitegeera ate tasobola kubeera na muntu ng'ayinza okuba amuzza mabega okitegeera aba yala kintu kimwongerako mu maaso kati kiyinza okuba okwawukana n'abantu bajjanga abeera nabo ayinza okuba ng'alaba tebali ku level tebasobola mutuusa ku level gyakola ki gyayagala okitegeera so awo kimuleetera okubeera okweyawulako abo abantu nagenda nekimwawulako kulaba bulamu buneeno nange kubanga we nali si wendi kati nina ensonga kwaki wano navaawo nengenda wendi kati naye abeera n'ensonga kulaki kyenyinza okugamba si kugayaala kubanga currently bw'ombuuza nze Emma nze mbadde nga mbalaba the fact is Brisha ali bigger than you naye bwe tunula kati essaawa zino you are far better than her ogenzi kkiriza gaana kubanga otusobola okuba nga oyingira ekibiina ekinene kati endaba yange ndoza nabagi bakirabamu nti omwana ono numbers aziina video zakola zitrendinga naye lwaki alemedde okucrossinga lines okitegeera okuba nga tulina tumusanga kati gwe olina n'ekifo etukusanga advice nti labonita do you know what it means okuyingira labonita eyo ng'oli dansa waabo oba ng'oli performer it's something so big oba nfuna bulungi kati omuntu omulala wayinza okubuuliza nti Jack has been close to her ye Jack akimakinza atya naba ng'olita ate omuwala tasobodde kutambula bulungi kutuukawo nolaba mu bulamu nze kimmanyi fa beesalirawo ekyokukola ate buli aba amanyi kyayagala okitegeera nyinza okuba ebirooto byange si byebyani si byebibye okitegeera kati nga nze nwana oba kale kange nga nze ndabira nnyo wala okitegeera olina foresight nga nze era nze kyekyalenga ekirooto kyange cause mu Emboozi mwabeerangamu omuwala bamuyitanga Agiswaga mumanyi omuwala nze nga before kumumiitinga nali mulabira nga nakajoininga TikTok nga bantu benasooka okulaba nga ate beneegomba cause yali dancer era noogenda mu video zange z'emabega pose duet kulaba video yoli n'ogigattamu eyo like nobanga aba competing okitegeera nga tamanyi nange simumanyi naye nga byakola biki bikusanyusa ng'era ngamba we musembererawo we bati oba ojja kuba omaze njamufunako ekintu okitegeera kati ne Brisha simanyi ayinza okuba yalina ebintu bye like ebirooto bye okitegeera nenge ejja kwatsaganyamu ebintu bye kyenyinza okugamba simanyi nnyo do you still connect up as it used to be no cause enaku zino nze ndi busy naye ayinza okuba ali busy naye nyinza omusindikira message wagiddamu nga kibera fine bw'atagiddamu ngana kyeyo era okay ng'obulamu bugenda kukiddako bangi baagala okujoiningako ku labonite Emboozi I was so amused okulaba lema kola red carpet ng'oli part of them mani okikola otya okuyingira abantu awo nga ndabanga amateeka amangi agaliwo nnyo naye ate mangu ndaba olugezigezi luli waggulu awo mazibu naye ate mangu kisinzira gw'oyagala ki like how tubulire kalono nnyo nti ze nayita wano nzali auditions mpaka baabayita wenjukira olunaku olwo nzali auditions nga omanyi oyagala badansa noyita badansa abantu badansa ne bajja ab'enjawulo okitegeera nga bangi naye nga bo balina enamba gye baagala okitegeera kati gwe okyali kirina okuyisangawo wakawo baali baagala badansa bameka simanyi namba kubanga era abasigalawo twali bangi naye nga bo baali balina enamba era balina bye batoolako okitegeera naye nga muganda wange oba alina kakasa wali olina kuba walina kakasa muziki gwoka aya wali olina kakasa okitegeera nga bapikingamu ono ne muddamu
Noddamu bakakase nguliko. Ngate bakuba music wanjawulo. Muyinza kuba mwajidde mu group, yes, ne musoka ne mukube bya group, era still bale wali olina okugenda wali eri n'obakakasa ng'oli wekka. Nkufuna. Okitegeera. So, I thank God. Kwabo balonda ne ayitamu. Because nali kwabo ababiri abasookera ddala okulondebwa. No qualifying. How is life up there? Era ennaku zoba maze mu bulamu obukyuse butya? Kyenyinza okugamba, nafuna address. Eyo nkulu. Kubanga baana bangi era nziniddeko eyo mu ghetto biki like nga oli okumugamba oba oli okunyumya naziniddeko ku stage ya Labonita. Okitegeera nga it's a big platform. Man, no covering obukavarinze ebintu bya events zaabwe kinene. Okitegeera. Nga oli okugamba tino banagenzeko ku Labonita neza banga twa performance biki ngolabira ddala nze nakiwuliranga nga ndaba kyamaanyi because aba abantu najjanga mbalaba era n'olunaku oyo mwana gwe nkugamba Giswaga yakola concert nali simumanyi naye yakola concert natula mu maaso concert njuka nange nagikavaringa eyo natula mu maaso kulaba omuntu ki goyagala kati ate nafuna eyo chance eyingira oba auditions muganda wange nali nsobola okumenyekera ku stage noga kanfe nabo nze mani n'ekintu kyenjagala muganda wange weninnya stage beera mulala. Can you give me wakabera ku stage zabe meka officially okuva maguddewo okuva taguddewo I think when I joiningira twatugera mu Valentine naye nze kyakamukama ali wamu nange kubanga abaana bangi bayogera fe talina omukisa oba kale nalina omukisa omuntu yali asobola okujoininga Gun Ebons ne batamulinyisirawo ku stage nasooka nga alina okubeerawo okulaba biki obeera backdoor yes nga naye nga mwoli nga naye tonakola ki kulinya ku stage naye ffe oba nze nagira mu kaseera nga ka Valentine nga of course nkola bulungi ne bampa ne party nene mu Valentine n'olabikako ku stage akumala akaseera okitegeera nze I think nekyo kyanyamba kubanga okubeera nga wakajja mu group kale ne bakubirawo ekintu ekinene kyokkola I think nakyo baba bakulabyemu ki obusobozi era nze neebaza naye nakajja ne banyinsiza stage n'okola kino okitegeera yes kyali kyamaanyi gyendi. Then public wise abantu bakulaba ate ennaku zino yes ennaku zino ate byakyuka abantu kati engenge gye baali bamanyi nyambala biki cause nze ndi muntu kale wa binu okitegeera wa bushot naye kati otuuka wantu ng'obulamu bulina okukyuka yes wadde oyagala kino okitegeera naye nga waliwo ekikusika tolina kubeerawo otyo kwegamba obulamu butambula na mitendera yes obulamu fine tubeera n'ebintu byetwagala naye byonna tosobola bituukiriza nga okola ki obyagala soka life obulamu bwakyuka nnyo bwakyuka ennyambala yakyuka enjogera yakyuka byenkola byakyuka n'omuntu nga nze ndaba nakyuka nnyo sikyali oli gyakawalu sikyamanyi era nebaza eyankyusa eyampa platform Brisherkash, thank you so much nze okubeerako naawe oba akabanga kebadde naawe wanyamba ate era sijja kwerabira. I will always talk about you. Wow, I just love the recommendation. Okitega yes ola waliwo abantu abamu abatasima mu bulamu wadde oli tuyinza okuba nga tuli ba mikwano ne tukyankanya ate ne tufuuka balabe okitegeera naye ate nze si wenti ng'oyinza okudda eri nonjogerako biki naye nze wemba manyi wampa platform okitegeera mu bigambo byonna byeyogedde nozemu ekigambo eki recommendation gyewadde omuwala oyo because bangi bamukozesezza naye tebamurecommendinga wantu wonna like abulize platforms z'abaana bangi ba youtubers abangi waliwo youtube channel emukuliddeko balinzi banoonya nga tebakyakwatagana kukwatagana yes nga tebasobola na kumwogerako nga tasobola kuvaayo mu kamera namugamba thank you so much okimanyi because okulimba kubi omwana oyo yazimba channel ya Land Cruise yagireeta ogifula ey'amaanyi naye I've never heard him talking about her sikiwulirangako like
but I've just loved the engeri gye mu recommend nze kinsanyusiza nnyo. That's a good spirit. Singa fena tukola bwe tutyo twandibadde b'amaanyi nnyo. So anyway, TikTok eno nga tuggalawo, TikTok eriko entalo. Omanyi nange ndi w'amaanyi ku TikTok, ninako ba followers 1,400. Naye laba amaanyi cause natandika TikTok nganda nga wali olina kakasa naye olaba abantu abatandika abajoininga TikTok kati bafuna mangu ba followers. Eza jiraka nyazange va ku bino bya YouTube. Naye edda nga olina kakasa ogamba tino jaka obera dancer tukakase okufuna okuwa follow yange. Abaye feno ku YouTube ero naffe tuli bakabaka omaye Chameleone yadde akyogerako n'agamba. I just respect you guys. N'agamba Ologa Chameleone yadde akyogera ku n'agamba eno mu ndongo ffe tuli bakabaka naffe ku YouTube ze sagala ne jubise andi w'amaanyi abantu bazikiririzaamu. Naye kati TikTok eno muyina obuzibu muvumagana nnyo lwaki? Yes, olaba ka TikTok ka aba okandibadde kalungi ne mwaka onuuna abakaliko nze kyemmanyi nze bangi banvumye era oba videos nga oziraba mbiraba ne comments mansoma naye nze kyenkugambye Jack is a different person. Yes, tosagenda ku content wange oba mu video zange zonna tosanga mu video evuma oba etyobola omuntu oba eri prying omuntu nga like nga banvumye ne kola revenge oba nendi prying omuntu nga nvuma tolikikola. Naye nze mbuuza nekumye nti okwewala entalo ezo kikakodyo kyako respecting and minding your business kikulu nnyo. Nze manyi kyantwala ku TikTok ndi dancer kyekyo era okuba muziki ero jasanga video zange za nnaku nembeera nkola ki actinga nakola ngawo video ez'ennaku ne bagamba kubanga abakukyaye biki hani no that's not me. Ate era kyemmanyi mu bulamu abantu bakola ki bakyayibwa naye era obulamu tebukomaawo. Kati ninyo wakolanga video ez'ennaku nga bakutyaye? No, ngamba nazikolanga naye abantu nga bakola ki bateekawo consideringa ko nembeera eki eriwo. Naye nze savayo bane ngamba tuno nzikola because of this. Ngera olaba lero enkola ya katwala n'omwana mbuza najja akakola kyo tubuzabuza lero obeera munyivu lero okaba osanyuka kiki ekiriwo kitegera. Nze ndi muntu owenkyukakyuka kale nebigenda. Yes, oli dynamic. Tell us about being smart. Lwaki omuvubuka yandibadde smart? Because you're smart. Omuvubuka yandibadde smart. Kwati birungi kye biri mu kubeera smart. Abantu bakuwa respect. Okay. Elo omuntu wansanga nga ndi wena. That's why like kompisa mu maaso. Fine, so kompisa mu lwendabika yange mu nviiri abakyo sibye enviiri biki pini matu naye ekyo kiraga kikyendi. Ate we yabaye abantu nga badansa nganzi tosa kusanga dansa omu nga ayambadde nganzi kizibu nnyo. Babeera batya? Like kala abamu babeera like they are crazy no babeera byabo kitegeera naye nga ati osanga nova jaka dansa nenyimirira engeri gye nyambaddemu of course bagamba dancer ali professional. Okay, okitegeera so okubeera smart omuntu yenna alina okubeera smart ate era buyonjo. Okay, okitegeera okubeera dancer kifuna sente? Does it earn money? Mulimu hani okubeera dancer mulimu era nze mbuza ki kyenkola mu Emboozi. It's a job era omulimu gwange kuzina era nfuna sente era nina okubeera smart because so kubeera nga mbuno wakubanga ndi dancer mbere ntino ki era ngenda kumulimu mbeera smart. Buli kasero ngamba oli mu rehearsals? Yes, tukola rehearsals from Lwakubiri. Ennaku zino tubadde like nga tubeera ne show ku Friday, Saturday, Sunday. Kati ezo bazitulekera like tukola tugenda kuki ku show naye kati era kati nga gwe omuntu oba olina okukyapaamu mwana nofuna omwana eno kagegi biki akitegera naye nga tukola rehearsals from Lwakubiri paka Sunday. Are you allowed to perform somewhere else? No. Bw'obeera dancer obeera dancer tokkirizibwa kuperforminga ku mbaga yonna posiko ng'ofunye olukusa. Bwe nkwita ku mukolo gwange osaba olukusa? Thank you. Webaleka interview kompadde. Nawe weebale kunkyaza. Okay. Nembeerako nawe nenjogerako nawe. Anti ffe abakozi ebirungi tubawa obudde n'ebirowoozo. Kirungi nnyo ekyo. Tusiibula akasembayo ddala come. Yeah, guys. Waliwo kyotambuuziza natandise music. Waranze oyimba?
Natandise. Yeah, da Uganda. Yes, kati. Olwokuba kiraga? No, nange simanyi kyenyimba naye kyemba mmanya. Natandise music era muninde. Ngenda kubocha. Ogenda kutocha. Tona record. Ngenda kubaga nina nyimba zange. Nina nyimba biri olumba luyita bitadde olala binnuma. Soko tuwe kubikuluma ebyo. Tiwabula binnuma ontadde ka kazito. Kati eleze nyimba kati walola mbitadde. Banange twatija nteisa. Ense chimanyi kati abantu nagamba ndukubyerwa kubanga mbeere eriwo. Ayina mbera jogerako jotanjayo. No, net kati bine byatukawenze ne Brisha simaya biche. Kati abantu baloza. Kitubuuliremu kijjeeyo. Abantu baloza. Kyatuka wakati one Brisha. Tuwakize nange mbera busy. Ntemukyakwatagana. Tetukyafuna budde fenna. Kale ensonga giwenze. What happened? Nothing. Okubanga temukyakwatagana. Muli omu abeera busy. Nenga wakuba essimu njogera naye. In case ngankubira. Okitegeera. Oba level zaakyuka. No. Leka nonkubule inze. Omayo gano bera mbyana byeboneze binyirira. Binyirira. Ama abadde bagala bakoze music. Basaba busabi. Mwanirize byembawa. Eddoboozi si ddungi nnyo naye nja kuba nkola ki? Tubulire platform kolego nomujja music wo. Yes, ku YouTube. Bagita batya? Prince Jack UG. Prince Jack UG. Yes. Kwe kuli oluyimba lwo. Kwe kuli ennyimba zange. No problem. Bakunoonyeyo mangu. Munonye ku Facebook page. Kozesa nnyo page ya Prince Jack UG. Buli wamu. Instagram Prince Jack UG ne Facebook Prince Jack. Naye kirala. Yes. Bisha mwebaza. Omwana ono. Yeah, nze mwagala nnyo. Nnyo. And I will always love her. You all love her. Kwa obulamu bwo future yimide because of her now. Simuzaako mukono bane mbere bulungi. Bagala nnyo abantu bange. Mwebale kunjagala. Mwebale kwagala channel eno. Mwebale kubanga mu viewinga buli kye bateekayo. Mwongere kubanga gayo amaanyi. Akyaza abantu ab'enjawulo. Oyaga muyimbi, oyaga comedian, oyagala ki designer biki. Jangu channel eno kyali. Ayina waka mulungi. Big up.